olwaleero nga lwerina okutandika okuwulira okusaba kw'okweyimirirwa okwakolebwa abavunaanibwa 18 ku misango egy'okutega bbomu mu Kampala ne Wakiso. Bano bakomezeddwawo olwaleero kyokka kkooti tesobodde kuwulira kusaba kwabwe oluvannyuma lw'omuwabi wa gavumenti Jatiko Thomas okutegeeza kkooti nti fayiro ekwata ku misango gino ekyali mu mikono gya poliisi. We humbly pray that this honorable court be pleased to grant the prosecution as well as the defense an adjournment to another date to enable all prosecuting counsel concerned to get appraised with this file. My Lord, we are humbly praying for a 3 weeks adjournment. Wano munnamateeka w'abavunaanibwa ategeezeza kkooti nti naye akyali mupya mu musango guno era yeetagayo akadde asobole okuyita mu mpapula oludda olwabize lwesigamyeko mu musango guno. Tetunafuna budde bumala okwogera nawo bulungi n'ekirala ne fale yennyini tenalabika tetunagira okutegeera byennyini ebiriko okuggyako okulaba emisango gye babateekako mu samale nga tonasobola kutegeera bujulizi ki bwe balina nakyo ekiri ku fayiro kiki bayogera kiki basinziira okukozesa awo osobolera okubaako nakyo okola oba okuwabula bulungi mu butuufu era nga bamulidde ne omuwabi wa gavumenti naye nannyonnyola nti fayiro tanagifuna. Mu lutuula lwa kkooti olwasembayo omu ku bavunaanibwa yategeeza kkooti nti bamukwata wa myaka 14 nga katawezezza emyaka 16 ekitegeeza nti akyali muto okubeera mu kkomera Ruzira. Kati olwaleero omulamuzi alagidde ab'amakomera okumutwala eri abasawo bamwekebejje era singa banakizuulwa nti taweza myaka 18 agibwe mangu e Ruzira atwalibwe mu kkomera ly'abaana. Kkooti omusango egwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Sulaiman Ssebuggwawo, BBS Terefayina, Gambuuze.